Babakulembeza b'ekibuga eky'e Masaka n'ab'ebyobulamu baliko ebiragiro bye bayisizza oluvannyuma olw'omulwadde Yava Kabowa okufa obulwadde obwa Ebola. Ono yafiiridde entebe gye badde atwaliddwa okujjanjabibwa nga yava mu bitundu eby'e Kabowa olwo obulwadde ne bumutabukirako e Masaka. Abakulira ebyobulamu e Masaka bakisizza nga waliwo omuntu yafudde obulwadde buno mu kitundu ekyo mu kiro ekikesizza olwaleero. Akulira enzituka y'emirimu mu ddwaliro Kyabuse tumushima ategeeza dde omuluzi abadde emyaka 23 nga yava mu bitundu by'e Kabowa e Kampala. Yajjanga 31 n'atuukira ku accident and emergency naye yali nga afunnyemu obuzibu obw'olubuto olw'emyezi 3 olwaleero ovuddemu. Agambye nti yalwala mwezi oguwedde ng'ali lubuto lwa myezi 3 kyokka bwe yalaba takyasobola kwekusala okujja e Masaka mu bazadde be ebyembi olubuto ne luvaamu. Agaseeko nti no bazadde be baamutuusa mu kalalirako kumpi aka St. Joseph Clinic akasangibwa ekimanya emu division ekimanya kabonera okufuna obujjanjabi obulembera n'eyongera okusajjuka eyabawaliza okumudduusa mu ddwaliro e Masaka. Ne bamulifaalinga ku maternity ward. Maternity ward we yatunirwa omulwadde ne balaba nga obubonero bw'alaga buyinza kuba bulimu ne Ebola ne basalamu kumuteeka mu isolation ne bamujjako sample. Ekyomukisa mubi sample eyo yakomyewo nga lumu lwagulo saa 12 ng'eraga omulwadde alina Ebola. Amangu Ministry of Health omulwadde yamututte Entebbe treatment center ya Ebola ya Entebbe. Ategeeza nti abazadde n'abasaba bakutte ku mulwadde ono baayawuddwa dda era bakutwalira mu kifo akumi obulwadde b'Ebola e Kampala. Akulira eddwaliro e Masaka Dr. James Elima asinziddewo n'ategeeza nga bwe bataddewo amateeka n'ebiragiro birina okugobererwa okutangira okusasana kw'obulwadde bw'Ebola omuli obutakkiriza muntu yenna kuyingira ddwaliro nga tannaabyengalusako n'okukebera ebbugumu ery'omubiri. No more routine in this hospital, but however we are also screening people who are entering our gates for Ebola and for temperature and for everything. Anything they ask you to do at the gate, please do it. Dr. Lima akubiriza abantu obuteetaatala kumalaka kwata buli basaze kyokka n'alabula abakongolesi n'okwegereza nga basaanye okufaayo ku buyonjo. Doing grasshoppers, we should do it very carefully. We should do it hygienically. Even if we are touching it and peeling it, I mean removing the feathers and so on, we have to do it in a very hygienic way. Tituyiba obulwadde bwo bulabika bugenda bugaziwa abantu bagoberere enteekateeka gavumenti Ministry of Health zetuwa naddala okwewala ebifo by'omugotteko. Fiona Nanyemo yakusakidde eggulu lino.